kati obufuufu bw'empisa kwa naffe bakolako effujjo gravity tusobola oddimukola awo soomukola kigwe Junior gravity human gravity akola ekintu kimu atuyite mu kasaawe agaye nti Junior nkwagala kasaawe wano twekube one on one asooka alabe nti Uganda yafiirwa omudaali mu Olympics nekati abayimbi abasinga embawo balabyeko nto nabamu balina katekisimu ng'ekibayizo. How do you rate gravity? How do you rate gravity? Okusoma kuyogera bitono ate byalujjulu ani okubeera ebitono era ne yabeera mu kirasi nga sobola comprehending issues. Mawulane kimuleetedde obuzibu baŋŋamba akola mu masannyalaze kati buli waatugenda okutereeza amasannyalaze n'abakazi baamu amala abakanisa abataddeko alina abaana bameka Mawulane olowooza abo kaba alina abaana bameka Mawulane ayingidde abiri ye buli mwaka azaala era yakiwadde omufolowinga Mawulane ng'ayogera alina abaana 20 ye buli mwaka yatugamba azaala nuko ku kivubuka ekitategeera nga Mawulane kati Mawulane comedian kyekimuzaaza Sidirwa alina abaana 3 Bolizule singa alina ensina President Museveni alina bameka mukulu wange amwe alina bameka waliyo balabyeko nze kennyini kamwa kwogera Junior nina bameka oyina ki ngeri gyensula ewone gyendi naye amawulire mumanyire era kyekibakubye gwe ayijejje okulaba byembuuza oyina ki bali lwaki tugambye bye bayina etottekera amayiweresi saatandika ebiboozibozi ebyo leka mpesewo points zange so nga mmaliriza wamma abatulaba ekibuuzo kyombuuza nga kinene Track extra UG ogamba oti olunaku lwaleero kansubire nti oli bulungi bitambula bitya gye muwanga olunaku lwaleero ndina abasajja babiri ndi ne Balkeza Ntambi Ntambi side eno ninayo Tamale Junior omusajja w'amaanyi gwe basuubiza okuwutula obubye nnyo naye we twogerera essaawa zino amawulire ge mbadde nakafuna gravity yakubye munamawulire munaffe Tomiri n'amuyisa bubi nnyo tewengendedde okufuna nga naawe ogenze ku poliisi okuwaaba nti gravity agenda kola ki kuyisaamu egaali tandikire wa Junior soko buze kubatulaba abali ku celebrity track amanya Frank Ntambi we Balkeza the youngest African professor nsajja okuddamu okubeerako nammwe wata okumabeerako ffennaddi bana tuludde kivulu kya Ggudo we twali ewa Ggudo naye ng'ogamba otya weewaawo Junior buza kubatulaba abatulaba neeyanza nnyo kusuliwa celebrity track obuuziza ki angambye tuli wa just the place Land Star Hotel wano wetusinzidde emakindi weewaawo ku side eno ewa Junior essaawa zino wenjogerera ensonga lwaki ebadde kunoonyeseza ennyo okutangaaza eri ensi gravity yakusuubiza aba yakulumbye ng'ayagala kukuba no reporting ku police emisango egy'enjawulo buzibu ki lwaki gravity ayagala kuwutula ekisooka abandaba navaayo nenkola program nga nvumirira ebikolwa eby'abantu mu ggwanga lino okulinnya ku mataka g'abantu because I have a land background tekikkirizibwa mu constitution kabenga oli munnabyabufuzi kabenga dokita tokkirizibwa kulinnya ku ttaka lye gravity yalinnya ku ttaka ly'omwami Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine n'ayiwako omusenyu he was a criminal trespass amateeka bakiyita ebusaabala tebamuwako ku invitation tebamugambako because Bobi Wine's land is not public land, it's private land, privately owned. Bobi Wine waba yakola ssente ze n'ateekawo ebintu okuyingira ebyobufuzi tekimuggyako ddembe lye nga bonna Uganda. So President Gravity gye yali ayagala okuseetinga nti abantu basobola okugenda ku mataka g'aba MP, basobola okugenda ku mataka g'abannamawulire, basobola okugenda ku mataka g'aba minisita, basobola okugenda ku mataka g'abantu ssekinomu ne bakolako bye baagadde mbu kubanga bo balaba nti ettaka lino terina kye likolebwako. Olwaleero mu institution esinga okubeera n'ettaka eddene bwe Bwakabaka bwa Buganda. Naye waliwo asobola okusaalimbira ku ttaka lya Ssaabasajja nga ne gavumenti emuwa renti bwe tuba tusazeewo okulikozesa. So ekyo Gravity yakola kikyamu. Bwe navaayo okumunenya ssebo yansanga ku mupiira ewa Waikibenda nantiisatiisa ti agenda kunsindikira abavubuka be bajje bankube. Yansuubiza ssebo n'okunzita gw'olaba oyo. Gravity? Yes. Wabbuyu. Agenda kutta? Agenda kunzita ajja kunsindikira abavubuka be. Sibira yali agana kunkubira naawe wennyini.
Gola boy eje mwali kasenge twali kasenge so ng'omuntu eyasoma ate a respecting amateeka mu ggwanga lino nagenda kenagulu eyo nemba kusebo bakama banga ba police be nayogera nabo benkola nabo mutaka ne basindika ku CPS je nagulu omusango ku gravity olw'okuntiisatiisa kubanga gravity discipline ye ne background ye tubirabye nti ayogera ebintu munene akola ki n'abituukiriza bakubyeko ebali beeyogerera no atandi badde gravity efujje eriri mu bayimbi abayimbi bayina eggaali abayimbi bakuba abantu security esirise ekintu ekyobulabe ennyo okusegeera so yembeera eyo ebaddewo among the victims omukulu ono emabega kwawo tetumanyi bagamba mbu wesibanga plaster mbu ogamba gravity yakuwutula Ntambi okuba kwa gravity omukulu ono tebana mukuba ne bagenda kola ki ngabe baganye nti bajja mukuba gwe wafunako wagezesebwamu gravity yali akukubye oba just kali kawanyi background omukulu ajogedde weke nyino batugamba wana ina gwe yakubye tomiri osegeera so omusajja ye approach ye mukuberanga asolvinga conflicts z'abayina n'abantu y'obwongo bwe bwendowooza muno lwa lujjulungu mukko bumulagira kubeera nti using a force oba using a violence oba kitegeere ebiseera ebisinga fe mulimu gwe tukola guno gulaba muganda wange oyo nange gwe tukola era nekitufudde abantu okubeera nga batulaba batwagala kwe kubeera mbu n'ensonga tuzogeranga bwe ziri mu butuufu bwazo tetuweeweeta kubanga mu mulimu guno nga mulimu bannaffe abakola omulimu gw'amawulire nga baweeweeta buweeweesi bantu because babawayo akasente ffe tuli about that because tulina ebirala byetukola ebivaamu sente so we are never desperate for money tukola omulimu guno okubeera nga abantu baffe abatulaba kiba tubanje ekyo era singa tukeera olunaku etubeeranga ensonga nga weeri tutandise okubeera nga tugira because abantu baba babimanyi babiraba kitege just balina platforms ngaffe kubanga tunuzaamu kamera netwogera so ebiseera ebisinga tubeera very critical kati mukubeera critical abayimbi because abasinga n'okutegeera kwabwe kutono n'okusoma kutono nnyo balowooza omuntu okubeera critical abakuvumye abatakwagala abayagala kusuula nedda ekitegeera waliwo omwami omba muyita otero goberera omupiira muta Graham Souness yali coach wa Newcastle ate kasito otandisaawo baba mukubona nti abadde ku Sky nabira ku BT Sports naye nga asobola okuyingira manyi eyo nabira critical eri Pogba ne Pogba wafuna essimu jana tweetinga mukanaga nakitegede kyo babadde ngamba mukama wankantereze mukawo nenga li critical kati naffe tubeera critical tubeera ngenju kinge kuyingizaamu obugundi bwayo mubiri obutegeera next thing kakati mumbeere eyo nti abayimbi olw'okuba nti obwongu bwabwe butono tebamanyi mbu nno wabeerayo other avenues ezimu avenue omuntu abanga kyayogere tokkiriziganya nakyo you can get a team to counter ne bakawuntaringa oyo gwe n'osigala eno backseat okitegeera kuba nayo kiba kikuyamba conversation nebeerawo mu bantu ekyokubiri kutuukirira muntu oyo n'omutegeeza yo version n'omugamba muganda bange wantegedde bubi kyabadde bwekiti oba okitegeera ekyokusatu okubeera nga ddala kubadde kuvuma oba kuvuula amateeka weegali ng'ogenda mu mateeka gakola kubanga essaawa zino omu ku munnaffe court in court Cox Kibedi ali mu kkomera lwa defamation nakwogera ku bantu bintu bitali bituufu so nze ne Junior tubakubanga bitogera ku bantu si bituufu singa amateeka gatukolako dda naye because tuwogera bituufu oli alaba nga tasobola agenda mu kkomera wabula ajja kukuyisaamu gaali akufireteninga obeere nga tujja kuddamu kumwogera ku kibi yeti gwe nawe kiba kikufiiriza kariyayo ero gye wateekinga so bwamu ku bayimbi abasomyeko walaba bamulisi kiriya muganga Juliana Kanyomozi tubogerako okitegeera netalikeera lunaku naga akankusindikire abakifeesi yeti seti no baba bazirina batakubira kasimu nagamba Ntambi wano wami wantegedde bubi oba wano neyanziza ekirala abayimbi abo at so many occasions oba bayina ekiri positive tukijja ni tukyogera naye twogedde ekibakwatamu awo tuberera abaye bakyasinze mu nsi abayina okubanga tufa nga tuvaawo bubi Ntambi kyogamba bano abayimbi abasinga okulwana n'okuyomba siba bugumyeko mu kirasi tebasoma omanyi okubugumizibwako kuno kuyamba ebintu bingi sijagamba muntu asomye nti asinga okubeera omugezi asinga oba successful nedda ne structure y'okusoma because mu kusoma kuno kutubeeramu mubeera mu debates ez'enjawulo mother is better than father ne muwakana ne mubeera nga mulina different ideologies naye tekibajjako kubeera nga mugenda kubeera ku break nga mulya kindazi okitegeera zi debate clubs ezibeerayo structure nyini ebeerawo nti you can agree to disagree
ne musigala nga ku principle ne kati abayimbi abasinga embawo balabyeko nto nabamu balina katekisimu ng'ekibayizo. How do you rate gravity? How do you rate gravity? Kubyokusoma kubyogenda bitono ate byalujjulungu ani okubeera ebitono era ne weyabeera mu kirasi ngasobola comprehending issues oba okitegeera kati mulimu n'abasomyeyokko neera nga tebategeera nga bayitayo obuyisi beba gravity omutujju. Nze manyi background ye yajja ku buli olunaku olulako nga bajja kusoma ne bakuba big boy nga bava ku kampani bajja ku lubiri nga tasoma gravity. Junior, kino kirekawa industry no gye tulimu essaawa zino kuba kati obanga onoyogera ku muntu n'agamba nja kukuba nja kusindikira eggaali mwate ng'omulimu gwe tukola ffe. Ekisinga okwewuunyisa gravity yakasiba omwana kakono olw'okuba nti yavumaani maama we. Ekisinga okwewuunyisa nti ye gravity amateeka ge yayitamu ate kati gaafutyanka. Ali waggulu waago. Yalowooza ali waggulu waago. Abantu abo butajjukira. Gravity has been a street boy here. Was street. Abannayuganda bamusupportings. Olwaliro atambulira mu Range Rover eriko ne personalized number plate. Ekyo tekimumala. Gravity alowooza bw'akwata essimu n'agikuba ekakumire wa Prime Minister olwo eggwanga liba liweddeyo. Ye kyalowooza. Essimu agikubawo? Anti alowooza bw'akwata essimu n'agikuba wa Prime Minister ekakumire onabbanja mbu kati awo ensi yonna abaagimazeeyo. Nga waliyo abantu bakwata essimu ne bazikuba mu State House, abantu bakwata amasimu ne bagakuba mu magye. Kati awo ensi we tugenda ogirwaningira. Ekissa abayimbi bano banene. Alowooza nti waliwo omunene agenda okubika fayiro, waliwo omunene agenda omuprotectinga ng'akoze effujjo. Tewaliwo omunene agenda kuprotectinga muyimbi wano, ekyo nkiddamu. Wano baakwata omuyimbi Zex birangirangi. Akubye omuntu broad daylight mu bbaala. Ensi yonna erabye tekyakoze kikyamu, sobeera eriyo abanene abaali bakubye amasimu. Ateebwe. Ateebwe. Kati ensimu n'egye tulimu. Bino bibakola baliko ababaliko emabega. Osanga omuyimbi atategeera bulungi. Manyi kati kye tulina abali b'enkwacyo, abali b'amayirungi, abayaga. Kati be balina essente n'obuyinza. Ensi etandise okukuba sama. Bebawe ekitiibwa kati sebo ne tosobola kwogera ng'omuli w'enkwacyo ali wali ayogera. Bagwe bisirika by'oyogera tobimanyi. Ng'enkwacyo ali wali. Tosobola kwogera ng'omuyaga atudde wano. Abayaga be bagala otegeerera ensi. Kati gravity atandika okutegeerera ffe gravity yasoma ki? Yasoma. Atubuulire ne bw'aba yasoma. Atubuulire ffe twasoma kumukolera. Abayimbi bamala okukola ebyekisiru byabwe. Ne bakola ebyekisiru ne balowooza tugenda kujja wano ng'ono bw'ayogedde tubaweeweete. Okitegera amawulire gakola omulimo gwago n'abayimbi bakola ogwabwe. Ffe tebatulabanko nga tuli mu venue zaabwe mu concert. Era wennamala n'ennyende Weddikenzo president w'abayimbi twogeremu kwanga effujjo lyeyongedde, effujjo lisusse, abayimbi tebakwatwako naye buli kalulu bwe bati we baba kwanga tebafunye sente ya gravity bagenda mu biliyoni yaki yaddwaliro yagenda ozimba mbu bagamba president nti eri ebweru mbu tebabaagala. Ani atabagala? Ati abanene baba balira. Eriyo abanene abagamba bayimbi kati omusajja aziina mubbe bwoti. Abayimbi batubonga naye bakomawo. Bafukamira wansi. Wano tubonga nawe njagala ombulira omuyimbi eyali mutubonga nawe eyazeemu okulaba president recently batono. Kifuna Bebe Cool bategeera ti ebintu bino ebyekiye tebina gye bitulaga. Ali erimu emuke project kati akola bintu birimu magezi. N'emikwano Bebe Cool gyatulamu ennaku zino. Bob Wine, wano tuli asinga Bob Wine bubanda. Bob Wine alina buli muyaga okuva ku gundi paka kugenda waggulu. Jali ewe magera atudde. Wano ffe tuvumye Bob Wine tutambuze ebigere. Naye tubabakwatako. Bob Wine ono kyayogedde kiri nti okubugumizibwako. Kakati Bob Wine ebitabo bye byatusibiyeyogerera. Abugumyeko. Obusiiwuufu bw'empisa kuba kusalawo kwa muntu. Buliyo ne bannaddiini abasiiwuufu b'empisa. Nga bawemuzi wano tulema pasita abawemuzi nga yimira katuuti naga nti golinga kino waliwo gwe nalaba ennaku ezo kati obusiiwuufu bw'empisa kuba naffe bakolako effujjo kulaffe tetusobola oddimukolako. awo soomukola kigwe Junior gravity human
Gravity akole ekintu kimu atuyite mu Kasawe agaye nti Junior nkwagala Kasawe wano twekubi one on one asooka labe nti Uganda yafiirwa omuddaali mu Olympics obwebikonde naye kubanga banafu bakukuba simagiza balinse chuwa tubatambula n'ababayaga omulenzi gwe naye bakubye esimu jajja baamu baamukubye face n'ebeera bweti abadde wano ekintu ekyo nze njagala nnyo omuntu nanga nti njagala tudde mu Kasawe buli omu aleeta ebisi byayagala nze nzije n'emmundu muge nti mwami Gravity sirina budde bwakulwana mukuba amasasi lindako oba togaakujja na mmundu ati nze lindako omuntu omuga nti omanyi mwami Gravity nina gyendaga okyawagala bikoze sirina budde nze kankulage enkooze bulungi era Waikibenda eyaŋŋaana nanga ati omanyi genda you had a gun. Who told you that I have a gun? Nze ugambye nti singa ekyo kibaawo abayimbi bano ne batuyita nti mwami Mirundi nti nkwagala Kasawe ewankulukuku twekube nti kale ne buli omu ajje n'ekisi kyakola nze gye mwozeemu anzikiza taata we yagambanga nina endomola ya asidi nja kukuyira asidi abantu balina budde kati otambula naki mutwekwata ekigo gwe Junior otambula naki oli wandomola ya asidi wabuyu si yasoose okulagana n'abantu si yasoose okuva mu bwavu ffe abayimbi abo bamanyire bagala tuli banaku naye tuli akasente kaffe akatini ate tuli bamatevu ku ekyo ndowooza nze ne mwami Frank Ntambi ono tetulina bintu waffe byali bituguliddwa bayimbi omuyimbi akutte kino tufirwa abayimbi tetubalaba batusiba abayimbi tetubalaba bo ate bebafuna ebizibu ate baagala batulabe kati yejjogo ly'abayimbi lyesitategera bayina biliyoni 13 kuliko ez'abamawulire abasajja nagenza okusanga Eddie Kenzo alinga esikoba atudde mu hoteri bweti amasimu galinga 7 amajje gamukuma emmotoka ziri wali nemugaka kati Eddie nze buno obulamu okubutuka kunyinda kola emyaka emeka kyokka mutusinga ate mugaseeko n'okutukuba wamagwe Ntambi ono yagambye nti bwe banga baagala kwemala eggayangano babateeke mu Kasawe beekube gwe guggwa gutya ebyaddala omuntu ng'obunafu obwongo bwe bunafu nnyo ebiseera ebisinga beera insecure aba teyekkiririzaamu tuvuna abantu ogenda kusanga omuyimbi nga tambulirako abantu nga 8-9 ye ali wakati awo okitegeera naye n'agamba tagenda kulumba ow'amawulire abeere ng'amukuba ntwebuuza lwaki tajja omu nemwemala eggayangano naye ffe approach yaffe tegenda kubeerayo abakuliganyizi ngaabo because tubugumiziddwako we know how to resolve issues era olunaku olwajjo twatandise campaign yaffe ne Junior kicking hooliganism and violence out of the Uganda music industry. Era kuliko ba lawyers, Uganda Law Society nyinyi yatuwadde ba lawyers abawerako. Yes, nabali mu byokwerinda basinga obujira tebawagira ffe. Webale nnyo. Okitegeera kakati ffe tusazeewo owamawulire ate tukikoze ku laffe babiri. Nawe owamawulire gwe kenyini biseera bingi ne babadde baagala okukuba. Oba okitegeera n'abaana bala bangi nnyo batambulira ku bunkenke nenga lwaki yetu owamawulire omulimu gwe fourth estate. Wera omuntu oli ataliiwo okubeera ng'ekintu akimuwa bulungi nnyo nga weekiri. So kino tukikoze okulwaba amawulire bonna bali mu Uganda. Campaign eno yatandise olunaku olwajjo. Singa tuwuliramu ne waliwo amawulire ge bakubye ng'ali mu kukola mulimu gwe. Awo bagenda okukitegeerera nti nno mu kkomera bateekayo space nyingi. Okitegeera. Junior, on your side. Nga tumaliriza. Maulana yabadde mu kkomera bamusibye. Omukyala yavaayo n'amuwawaabira n'agamba nti tamuwa buyambi okusinziira ku bye bakkaanya. Ne bagamba alina omuwa milioni 10 buli mwaka ez'okulabirira ki abaana. Naye omusajja asulawo obuvunaanyizibwa era kye kyamusibisizza. Take here ki about Maulana okulabika nti bamusabye entono milioni 10. Ate bali musabye. Bw'aba alooza ebyokuzaala ye comedy oli gwazanyi. Nti abamu okuzaala bakufudde comedy. Bamukwatidde eri mu bitooke ngera akyalooza comedy. Nalwe bamujja mu bitooke ne. Yes. Maulana ekimuleetedde obuzibu. Bangamba akola mu masannyalaze. Kati buli waatugenda okutereeza amasannyalaze n'abakazi baamu amala abakanisa abataddeko.
Alina abaana bameka Mawulana? Olowooza abo kabayina? Alina abaana bameka? Mawulana ayingidde 2 ye buli mwaka azaala era yakiwa. Wadde omufollowinga Mawulana ng'ayogera. Alina abaana 20. Ye buli mwaka yatugamba azaala. Golozo noyeko omukazi yaliyo. Naye abavubuka b'ennaku zino bansobera. You can't act irresponsible and you expect people to give you respect. Abamu bawulire mugati enkwata gye bamukutte. Tosobola kumala kwefuula kitagasa. Nuze tebajja kutwala ngaka. Ye enkwata nawe si walinga yabadde byakasimu. Ati kakati obusuddewo obuvunaanyizibwa bw'oli kisajja. Kubanga abaana baani abaana baggwanga. Kyofula banga bwe bakwata ng'okuba omwana wo gwe weezaalira bakusiba. Gwe kiweerabira. Bw'oba oyagala okutta eggwanga temiti emito. South Africa okukwata n'omwenge ku street bakusiba oyigiriza abaana batempisembe. Kakati Mawulana ye kiyeerabidde. Bano abaana be yazaala n'ateeka ku nsi balina rights zaabwe ng'abaana. Ekyokubiri ennaku zino ogambye alina abaana bameka? Agenda mu 2. Kakati yeefudde ekitagasa social nuisance. Uzaala buli wamu. Bozaala tubawa buyambi. Abaana babadde mu gw'omuzigo tewagulabye. Oyina abaana abawala. Do you want your daughter to end up like that? Ne lwaki tetusaasira ojja omwana bungi yasoma mu maka agategeerekeka. Omukutta omuzaddemu abaana 3. Omukasuse mu muzigo. Toleeta buyambi. N'ebirere bingi. Kakati ng'omusajja bw'osuulawo obuvunaanyizibwa bwo edda bajjajjaffe baawanga omusolo. Gwali gwa nusu 10. Ninge 10 ly'ennaku ezo. Why government yali yagala kumekinga bakole. Omanyi abaana abettidde mu bufumbo. Wano twalaba batte. Ennaku zino abawala betta. Omanyi lwaki abawala betta? Babayisa bubi. Nuko ku kivubuka ekitategeera nga Mawulana. Kati Mawulana comedian kyekimuzaaza. Sudirwa ayina abaana 3. Bweruzude singa ayina ensina. President Museveni ayina bameka. Mukulu wange amwe ayina bameka. Waliyo balabyeko. Nze kennyini kamwa kwogera Junior Ne bameka. Oyina ki? Ngeri gyensula ewone gyendi. Naye amawulire mumanyire era kyekyo ekibakubye. Gwe ayijejje. Okulaba bya. Yembuuza oyina ki? Bali lwaki tugambye bye bayina. I don't declare my words. Satan kebibuuzibuuzi ebyo leka mpesewo points zange. So nga mmaliriza wamma abatulaba. Ekibuuzo kyombuuza nga kinene. So Mawulana, my brother. Amateeka tegamanyi ani mutuufu ani mukyamu. Amateeka tegamanyi nti Mawulana talina buzibu. Amateeka gagoberera justice. Obwenkanya ku rights z'abaana. N'omukyala alina ki? Kubanga gwe obuvunaanyizibwa bukolomye okutuukiriza nga teri akkaka. Kati amateeka ke gakukake. Tolindanga amateeka kukaka. Oyinza ovuma omuntu naga nti natamale wandi neetondedde nekiggwa n'ogaana n'otuuka mu kooti ne weetonda ate n'osasula damages. Kyekigenda tuuka ku kibedde. Wamagwa olowooza ki ku nsonga ya Mawulana? Ensonga za Mawulana, Mawulana muvubuka munnaffe ffenna tusobola okubeera abacandidates. Ekintu. Ensonga za marriage si nnyangu. Ffe abamu tukuze ne bamaama omu nga ne batata baayawukana ne bazadde baffe. So si byangu ebintu ebyo. Naye kye nategeddekoko nti omukyalo oyo abadde mugezi nnyo. Yabazannye ekintu. Omukyalo oyo yatuuka ekiseera nga asobola n'okusiibya omwana enjala. N'amutwala ewo omulamuzi amubuulira ensonga. N'omwana emimwa gyatise bwe giti nga mutaddemu n'obugoye. Okitegeera. Mbirivinga nti Mawulana nga yayinza okuba alina ensobi ze ng'omuntu si mutuukirivu. Okitegeera. Naye okusinziira because nfa nnyo kyempulidde ku sayidi zombi era nagezaako nnyo okuinspectinga ku sayidi zombi. Omukyala n'agamba bino, omwami n'agamba bino. Olumu buli omayinza oba ayagala kukoleza sayidi ye. Naye ate n'obuuzaamuko ne ku ba third parties. Okiraba ng'omukyala yalina obuzibu bwe nga ye omuntu ensonga lwaki baayawukana mu kusooka olwo n'afuna omukyala namba 2. Kati mu process eyo abakyala abamu tebasobola kudiringa nakyo ekya rejection eyo museparatinze n'amusuubiza okuba nga agenda kumusuulira brand ye paka wansi ku ttaka. So in that process ndowooza ne Mawulana yatuuka ne yeetamwa n'abako byatakola ki byatatuukirizanga naye alaba bamunyigiriza nnyo. So kwe kulaba nti n'omukyalo ono
case eno wevude yabadde very sensitive nnyo kinga kyole kyangamba mbu kina katambi kambi kikate ne kingamba kikate toteekamu kamera sigaze nange omubbi yabba esimu yange nangati kati mwalimu bonna gazia mulimu ki omubbi yabba esimu yange mulimu nodisi zange nange amuwe sente yansindikirako kamu nazimuweera nekyala wabaddewo external factors zalidinze embeera eyo kubanga esajjuka kutuuka ku ekyo nga mulimu n'owamawulire omusajja wa Sapule omusajja wa Sapule nawuliddeko mbu naye abadde alya ali omukyala wa Maulana omusajja wa Sapule n'omukyala ani Bridget Namitala ali California esenga w'omwana omuwala oyo wa Sapule era alya ne wa Namitala alyayo mbu tutuli ku celebrity allegedly kigambibwa owamawulire ow'Essapule abadde akonkona side eno n'eri senga w'omuwala mbu naye akonkona gemanyi gebozi gerabadde nago mumawulire era nga station emu yegikola n'owamawulire omu yagirimu omusajja wa Sapule nange muwulira buwulizo wa Sapule yagala mutegeereko naye okubanga oli eno n'eri omusajja wa Sapule alya naye byonna gwe omusango gwo kale tosala musango onenyaani mu bino I think nti abasajja tubeera held accountable nnyo ku nsonga z'okulabirira omukyala n'abaana oba okitegeera mu kaseera kano Maulana facinze challenge nti society nayo kyeperceiving ekyo whether mulimu external forces ezaabo kizibu nnyo convincing public nti ekikola kimweziri oba okitegeera so n'erinnya lyabeera alina nekkalya gyabeera agoba baba gwemuzanyisiza nnyo wayinza okubaawo embeera gye yali badde azanya etaaliriidinze ku kino naye olumu ekintu ekimu kirina okuhappeninga nemufuna resolution emala once and for all kati ekisinga obukulu nti no bamaze ne batuuka ku nzikiriziganya era agenda kuba awaayo obuyambi obwo naye kyadinaku nnyo nti no nemuke ku nzikiriziganya ne vidiyo bagikoze bakubira omusajja wa Sapule aleme kweyongerayo na story omusajja wa Sapule n'agaana ku Mande n'ategayo abakamera ye nga bali mu kukwata musajja okitegeera atukize lyo oluyimba kwagala mukomusibe n'omukono osimba kale byeyo lunaku olwaleero abakulu bembadde nabo jasimba guddeko batubadde twangwayangwamuko naye ensonga bazitemyetemyemu nga bwe baziraba naye Junior kali akabuuzo ogambye nkubuuza akabuuzo akazibu oyogedde ku bagagga bonna nawe n'ogamba nawe ne weegattamu lwaki nange ndi mugagga lwaki nze tebabimbuuza oli mugagga yes ndi mugagga ate obadde neite mwavu yaganerangereka fe ba Christians kanti tewerangeryanko mafuta mabi gaabwe nabbi sega kati obadde anga nti ndi mwavu kumwena abali wanani yandiisa nsula wani Bible ega nti obulamu bwe bugagga kali we manje ayina obulamu kati ekizo aloga ati obulamu badoga ngamba bugagga ki obugagga bwe bulamu bwe sente ndi governor wa Bank of Uganda gozina bale mbere bulungi nga tozirabika mbere bulungi obuuza naawe byotayina nze nina ssebo mbere bulungi abakazi be nali nkula mwankubadde ebikono nembavaamu twakutwala wagamba ssebo yogera wano mu kamera baba nera bafulanka ntambe bebango bayi wagamba nti ono yakugobe waddonise ne kasuku bebankube ono bayogera bwotyo twali mu comedy store ngono yasanukula ecupa kasuku ye yantwala ono nga donise ali wano nga bagamba Franka Ntambi enkwe eziri mawulire muno sebo go wagamba ko sebo mbuze bampasa mbusima mfumbirwe nateete nga nsula nteberodi waliyo nga bampasa yani gwe agwa abakazi bakwagala era katujja kola comment kali nenkikwatako ebimwe ebyo